abo bomba menye spiritual leader w'Abawarabu, spiritual leader w'Abafaransa aba Roma, spiritual leader w'aba English ne sentamu. Kakati Kabaka spiritual leader w'Abaganda. Wow. Spiritual leader kitegeeza nti Kabaka omuntu kwegamba akulembera kwegamba abantu n'empewo ngamba abantu abafedda naye waliwo empewo zaabwe zikyaliwo. Kati Kabaka wa Buganda yakulembera empewo za Buganda. Tumuyite ye naye alinga gundi nga bonolaba kalidinali kalidinali ali Rubaga oba oyo ali Namirembe bamuyitani I don't know. Simanyiwe. Ne Kabaka mu Buganda mu nsisira za Buganda yakulembera empewo za Buganda. Kwegamba ye spiritual leader. Mulaba bagenda bamudamejinga olwaleero. Wow. Buli muntu asaddaki babaga nti yabadde musawo Muganda yasaddase. Buli gwe bakwata nti embwa ya poliisi bwe yatambudde bweti yagenze wa musawo Muganda musabo. Muwulira ssebo. Tuliya bulungi bwe bakwata omukatuliki oba omulokole akayanja bonna basaddase tebagamba nti embwa yagenze kugundi ku kereziya oba kugundi ku whatever yesimanyi mu mas gye basabira owulira mumpulira sebo tukuliya bulungi genda mu maaso kugamba nti yagenze ku ssabo w'omusamize. Why njagala mu kirowoozeeko ekyo kuba kuvoola kudistroyinga buwangwa bwa Buganda. N'omuntu abadde yesimisa Abaganda again no aba abantu basaddaka n'abaana eyo kali kyeye saddaka abantu. Owulira Obuganda obuwangwa bwaffe badde buli muntu abadde abwagala kati Abanyarwanda baagala busaanyaawo nga baga musaddaka abantu. Era gwe banaakumanyanga nti oli musawo Muganda mmwe musaddaka abantu. Naye ng'ababikola bano ab'amadiini amalala. Ffe tetusaddaka abantu tusaddaka nsolo. Nze jjajjange twalina essabo ewaffe teyaŋŋambangako kubanga bwe muba basezi sebo omusezi bamutendeka mukulu. Mumbuulire tuli Baganda. Oyinza okutendekebwa obusezi ng'okuze olina emyaka 2-3. No, obusezi babukutendeka okyali muto. Nze jjajjange teyaŋŋambako nti bw'obanga ng'oyagala obugagga genda ogambe Nambagana Kalondoozi bw'ogendanga wa Nambagana Kalondoozi omusaddakiranga omuntu. No. Nambagana Kalondoozi ge mayembe agagaba obugagga n'okuzaala na buli kimu kyo kwegamba mu Buganda kwegamba mu kika kyange sijja genda walala nnyo. Owulira teyaŋŋambako jjajja nti era gwe muzzukulu nkubuulire bw'obanga ebintu bino obitegeera kati bitegeera olwaleero ogendanga n'okwata omwana wa muliraanwawo n'omusaddaaka. No. Abo abakola ebintu ebyo kudistroyinga era kumalamu Kabaka wa Buganda maanyi kubanga ye spiritual leader wa Buganda. Spiritual leader wa Buganda. Ngamba akulembera empewo za Buganda n'abantu ffeffe nnyini nga tukyabakyali abalamu. Gwe bonoowukiraye omusawo Muganda gundi bali kuffe tolowooza nga ndi bali kwoli omusawo Muganda bategeeza ffe Abaganda nti mmwe olabye mmwe Abaganda musaddaaka abantu. Naye ng'omuntu eyeetuuma erinnya Egganda era omanyi kati boogera Oluganda n'otusinga kuba kati ffe tuli ku mawanga ze navaayo nyina emyaka 2. Omunyarwanda atanava Uganda abaddeyo emyaka kati ali myaka egyennina ansinga okwogera Oluganda n'odutaputa n'okulutambula na buli kimu kati batandise n'okuzimba ensiisira basamira naye nga basamira nyabingi n'ebiteega byabwe. Gw'olowooza ndi oyo musawo Muganda nti ye muwanga ye yaggambe nti ye muwanga ye asaddaaka abantu. Owulira destroyinga buwangwa bwa Buganda
tebatu destroyinze tebasefefe kabantu ne spirits zaffe bazikola ki n'empewo zaffe bazidestroyinga zibeerenga tezikyetaagibwa naawe omuntu kyetaagibwa muveewo mugende omuntu okujjako ensi tagenda kujja kukuba bukubi ssasi agenda kusima mpaka omulandira luwaga we guli alyoka akusiguukulule bwe mujja biyita ebyomuzannyo mbu basaddaaka okusaddaaka ku destroyinga buwango bwa Buganda ku bwonoona bagavumenti abasamiza abo basaddaaka bantu lwaki tekyaliwo myaka gy'ekinaana lwaki tekyaliwo myaka gy'ensanvu lwaki kitandise juzi wano Abanyarwanda nga bavudde engulu mwakyoli gye babadde bagaa nti koni yasalako abakazi obusolo n'abanjuluza abakazi n'abakwata amagulu n'agagaaluula n'abasalamu nabaana era n'abasalako amabeere n'abasalako n'emimwa ne babiraga ne ku TV z'abazungu zonna owulira kakati juzi ndozo Obama yabakangamu ne bagaa nti eno fiya kati ate tugize Buganda kati olwayo bakutemako omutwe naye ate tebasangawo omusaayi ddala omuntu omulamu omutemako ki omutwe n'otasangawo omusaayi nga gubunye wadde nga omutemedde mu kibira oba mu nnyumba omutemera mu nnyumba ennyumba neetajjula omusaayi ne gutatiiriika basooka ne bakuteekako engeri gye bakuba kalifu omwoyo kati bwe mwebaka mwenna nga bajja n'ebiiso byabwe nga babibateeka mu musuwa guno gwe bayita ekiseke omusuwa guno ogw'omu makati g'omukono bannange oba mugutegeera ekiseke mu Luganda ekiseke okitegeera omukono ogwewetera kati omusuwa ogwo omunene webakuba ekiiso ne bakunywamu omusaayi nga weebase kuba bakubye kalifomu kati bamala okugyamu omusaayi ogwo bagukozesa bagwekuba baba Museveni basali musale babakyusa lunaku emisaayi buli bbanga eritaweza myezi 6 okusobola okufuna omusaayi omupya kati nga bakunywamu omusaayi bwe bamala ogukunywamu nga bakutemako omutwe kyova olaba nti omuntu tabeera oba mutemedde kasi tebasangawo omusaayi oba wafudde dda nga bamaze okugyamu omusaayi gwonna bakutemako omutwe kati nga bakubuzaabuza nti abaagiza abatemyeko abantu emitwe bagitwala oba bagikozesa mu masabo tujja basima beeyita ba smart nenaffe tuli smart kakati ebyo byonna bikolebwa mu Buganda tebikolebwa nkole sinawulirayo enkole gwe batemyeko mutwe ebunyolo sinawulirayo gwe batemyeko mutwe biri mu Buganda fiya Abaganda bateeke mu fiya oba bepankapanka boogera bateeke mu fiya bajja kupowa kuba Abaganda batya nnyo bwe twabalaga ntaawa atalikaaba eyasuulanga emirambo okuva ekibuye mpaka ebuloba nga bagenda bagisuula ku makubo gye bakubye obukumbi Abaganda batya nnyo era Museveni n'otuuka okubeera ku bwa pulezidenti kakati njagala mubatemeko emitwe mubanywemu omusaayi obateeke mu fiya eyo ne mutabani w'omuhoozi bw'onooba nga weovuddewo ng'ekiwuka kikututte mutabani w'omuhoozi asobola okukola ki naye osobola okufuga bateeke mu fiya kibandulezi gesebo tusaba wombe kubanga amasimu wano gayingira tufune abateesa abalala sebo neyanziza nnyo sebo neyanzeege naye kyembadde ntegeeza nti abanaddiini abatugamba nti ffe tusinza sitaani okujjukira bajjajjaffe ekintu ekyo bakijjewo era njagala bagende mu makyaki mu mizigiti ne mu makanisa bagamba Abaganda nti twali bakyamu ffe bannaddiini okubagamba nti omuntu okujjukira bajjajjaawe oba empewo z'abajjajjaawe oba kiki kyonna aba asinza sitaani bakyogere lwatu beetondera Abaganda nti twali tulimba era twali bakyamu kubanga ndabye Prince William olwaleero akubye saluti ng'ajjukira bajjajjaawe abalwana mu second world war teyabalabako ono mwana muto nnyo
era bw'abadde nga atambula ku ekyo sitatiya gundi bw'amaze okuteekawo ekimuli azze atambula bw'ati n'akiteekawo n'atambula kinyumanyuma n'akuba saluti ng'akutte n'omuggo gwe ogw'obwa Kano whatever kitiibwa kikyayina owulira kakati oyo abadde asinza sitaani kakati bannange byebyo ebyange Ssaabasajja Kabaka awangaale nannyini Buganda era nannyini nsi Buganda era spiritual leader wa Buganda akulembera empewo na buli kimu emisambwa n'amayembe ne Lubaale awangaale neyanziza nnyonyo yanzege mwelaba sebo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangaale oyo abadde Kibandula Enzige obedda amasimu ngalaba naye nga nkyawuliriza Kibandula Enzige kubanga ensonga gy'abadde awa yaddeeni nsonga nkulu nnyo ku kye yalabyeko n'ebya